Okusookera ddala ensonga gye twogerako ey'ebisiyaga n'etteeka ly'ebisiyaga si nsonga mpya, era njagala bannayuganda n'abatulaba bonna bategeere nti tewali kintu kipya kye tuleeta. Ensonga ku bisiyaga wano yasooka kuleetebwawo bafuzi b'amatwale abazungu, era baalireeta mu myaka 1905 ne bakola etteeka baliyita penal code, ne bateekamu akawaayiro 154 nga kwogera ku bisiyaga era nga kawera ebisiyaga. So bwe tufuna obwetwaze 1962 ge gamu ku mateeka ge twasikira, era ebbanga lyonna ge mateeka ge tubadde tutambulirako, era ne bwenjogerera kati ge tutambulirako. Naye obudde bwe buyise wabaddewo ensonga ez'enjawulo ezibadde zijjawo, naye nga etteeka eryekadde teririna ngeri gye byogerako. Ng'ekyokulabirako, ensonga y'okusikiriza abantu okutandika okwenyigira mu muze guno ogw'ebisiyaga oba kyewandiise recruitment, etteeka eririwo terina kyeryogerako. Ekyokubiri, ensonga y'okuvujjirira ensimbi mu bikolwa bino, nayo mu tteeka eririwo teri kyeryogerako. Ekyokusatu, okutumbula oba kyetuyita promotion, nakyo tewaliwo kyogerwako. Ekyokuna, emikutu gy'amawulire egyenyigira mu muze gw'okusaasaanya omuze guno, nagwo tewalina bwe baboogererako. Ekyokuna oba ekyokutaano, omuntu akoseddwa omusiyazi mu mbeera yonna talina bwayogerwako. Kyova olaba nga twatunuulira etteeka ery'abazungu ne tutunuulira etteeka mwami Bahati lye yaleeta, n'ebimu ku bituli ebyali birimu kwe kusalawo okuleeta etteeka lino, ogezaako okuziba ebituli ebyali mu tteeka lya Bahati kooti lye yagoba n'ebyali mu tteeka ly'abazungu, tufune etteeka erigezaako okukwata buli ku mbeera ekwatagana ku nsonga eno ey'ebisiyaga. Honorable, si gwe mulundi ogusoose Bahati yalireeta, byanjawulo ki bye muleeseemu lino okulaba nga nalyo eriyite mu buufu bwe bumu? Kwolwo etteeka lino lyagaanibwa, amini kooti yalisazaamu lwa muwendo gw'ababaka kubeera batono. Kooti yagamba nti mu kuliisa ababaka baali batono. N'olwekyo ekyenjawulo ekiriwo nti bw'okola risaaki mu babaka ba paalamenti kati bwe bagenda mu constituencies zaabwe ez'enjawulo, agamu ku maloboozi ge bafuna okuva mu bantu be bakiikirira galimu amaloboozi agagamba nti waliwo obwetaavu okubeera n'etteeka erirwanyisa ekisiyaga, olw'okuba bagenza okwesanga nga ekisiyaga kimaze okusensera mu bitundu eby'enjawulo. So olw'okuba amaloboozi gano gava mu babaka ate nga nabo bagajje mu bantu be bakulembera, sisuubira nti ekiseera kiri ng'etteeka lituuse okubibwako akalulu bajja kubulawo, kuba bwe bakikola bajja kubeera ng'abajeemedde abantu baabwe bwe bakiikirira. Ekyokubiri, bwe nali mpeebwa olukusa okwanjula etteeka eryo, sipiika yabuuza nti baani abawagira Basalirwa. Buli omu mu paalamenti yayimirira, naye ze nasinga kwetegereza front bench, nalaba jjajjange Nabbanja ng'ayimiridde, Atunejjeno ng'ayimiridde, front bench yonna ng'eyimiridde. Ekyo ne kimpa essuubi nti oba oli awo obuzibu bwe twafuna ku mulundi guli situgenda kuddamu kubufuna bulungi. Gwe nannyini tteeka lino twagala kutunokolerayo ku bimu ku bibonerezo bye mwatedde mu tteeka lino. Okusookera ddala, ebibonerezo nga bwe kiri kaakati biri wakati w'okusibibwa emyaka 10 n'emyaka 2 ku lw'okukola ebintu eby'enjawulo, naye kye nakyo nja kukinyonyoleddako. Bw'osangibwa ng'oli mu kikolwa eky'ebisiyaga, propozo ya myaka 10 okusibibwa mu myaka 10. Bw'osangibwa nga otumbula okola recruitment promotion naki myaka 5. Bw'osangibwa nga wawaayo nga facilities zo ennyumba zo nti abantu bakoleremu ebisiyaga, myaka 2 myaka 5. Kakati ekyo nakyo kibadde kitawaanya abantu, era namukwano gwange Pastor Maria abadde ankalabula ennaku ezo nti etteeka lyange ebibonerezo ebirimu biriko wansi okusinga etteeka erikola ki eririwo. Ekyo kituufu, naye nakikola kagenderere.
nakikola kagenderere kuba nze mmanyi abantu benwana nabo. Bahati bwe yaleeta etteeka erya homosexuality bali abazungu balituuma kirudege bill. Kakati eryange libalemye okuwa erinnya olw'okuba batunuulira ebibonerezo ebirimu n'ebibaddewo nga waliwo enjawulo. Naye njagala kuwa bannayuganda bukakafu nti n'ababaka ba paalamenti bennyini abamu abayinza okubeera n'obuzibu mu nsonga eno twakikola nti yo biiru ebeere bwetyo. Mu kakiiko ka paalamenti nze ngenda okusookayo. Mu kusookayo ngenda kukola proposals endala ezisingako zino zenakoze. Ekyo nakikola omuzungu akiyita to deflate international attention from the bill. Kubanga mmanyi nti bano benwana nabo balina esente, balina amaanyi, balina obuyinza. Bw'obaala atinga vere ali ogenda kufuna obuzibu. So ekiddako bo tebakimanyi. Kyova olabanga etteeka oba olwanyisa abantu abakusinga amaanyi tobeera straight vote, oteekamu kye tuyita decoy. So ebyo byonna abantu biboogerako naddala ku bibonerezo mbiwulira biri legitimate, naye ate nange njagala bategeere nti nakikola kagenderere kuba nina strategy byenjagala okuyisaawo okulaba nga byennyini bye twagala byebifulumira mu biiru egenda okuyisibwa palamenti. Nasaba sipiika wa palamenti atuwe obudde obumala okuwuliriza abantu ab'enjawulo. Era juzi sipiika ku lwokuna sipiika yagamba nti akakiiko kaddembe okuwuliriza buli omu. So njagala kutwala mukisa guno kusaba buli munnayuganda alowooza nti ayina ettaffaali byasobola okwongera ku tteeka lino agende ku paalamenti anoonye akakiiko k'amateeka we kali bamuwe puroguramu agende alabikeko mu kakiiko ako aweeyo endowooza ye. Ababiwagira bawulirizibwe, naffe abatatuwagira abatabiwagira tuwulirizibwe, bannaddiini bawulirizibwe, bannamawulire bawulirizibwe, abazadde bawulirizibwe, n'abo abagamba nti nedda tuteekeddwa okubeerawo ffe tuli basiyazi oba kikula kyaffe baki nabo bajje mu kakiiko bawulirizibwe, so that ripooti enaakolebwa n'etteeka erigenda okukolebwa libeere nga lirina endowooza z'abantu ab'enjawulo, so si kugamba nti waliwo be baasibira ebweru. Era sipiika yakiggulawo, so sisuubira nti waliwo omuntu yenna ayinza okugamba nti bamuggalira mu nsonga eyo. Simanyi, saagala kuba ebirowoozo byabwe ku nsonga eyo situsobola kubiditamininga kati, situmanyi kye bagenda kwogera. Naye ng'ate Kulaani ne Bayibuli yo ku nsonga eyo liverekiriya abasiyazi battibwa buttibwa. Simanyi oba bannaddiini bwe banajja mu kakiiko kwe kujja okubeera okusaba kwabwe, kitegeera. Naye nga ekisinga okubeera ekikulu nti buli ndowooza ya muntu bagiwe omukisa ebulizi. Singa bagamba bawe endowooza yaabwe waliwo omuwaatwa gw'okukyusa kikolebwe nga bwe waliwo omuwaatwa. By the way, kyenjagala okukakasa bannayuganda nti biiru gye naleese si yeyenkomeredde, era ebirowoozo byange si bye ebyenkomeredde. Ebintu bingi ebisobola okukyuka naddala nga bamaze okuwuliriza ku bantu ab'enjawulo. So oli yenna atali mu mativu n'ebiri mu biiru yange kaakati talowooza nti tewali mukisa oba mwaganya gwonna. Buli omu kati wa ddembe ogenda n'agamba nti ndowooza ya Basalirwa njiwakanya oba ngikyusaamu bwe nti oba ngyongeramu bwe nti, buli omu kati wa ddembe. Bweru ndowooza ekyo ekibuuzo wandisize kukibuuza babaka kinoomu n'abalonzi bwe bakiikirira. Kuba nze nkugambye nti for example nze mu constituency gye nkiikirira eya Bugiri municipality sinawulirayoko maloboozi gonna nga ŋŋamba nti etteeka bbi. Inene keesi ate kati ŋŋanze nze natumibwa butumibwa. Nali ku mukolo juzi, waliwo omwami bamuyita Mande Mukose yalina graduation y'abaana be 7. Mukolo gwali munene nnyo, kwaliko ababaka bangi. Buli eyakwatanga omuzindaalo ng'agamba nti bannaye ebisiyaga bituyingiridde mubeeko kye mukola. So kati ŋŋanze nga Basalirwa wa Bugiri municipality ndi mutumi, nze bantuma. Naye ate nafunye omukisa n'enjogerako n'ababaka ab'enjawulo nabo nga balina message y'emu. So sirowooza nti waliwo embeera yonna esobola okubeerawo neerowoozesa abantu nti ababaka tebajja kukiwaga. Weewaawo ate era saagala wabeerewo omuntu afuusingibwa.
wobeerawo omubaka ng'ali convinced etteeka B naye abeere n'omukisa gwe ogamba nti ze sirikiririzaamu, oba wabeerawo ekitundu nga abantu bakiikirira bagamba nti ffe etteeka tetulyagala, naye ajje ku fulo agambe nti bannaye ku lw'abantu benkiikirira bwe namaze okubeebuuzaako baŋŋambye nti lino etteeka tebalyagala, abasiyasi babaleke babeerewo. So eryo nalyo ddembe libeerewo. Saagala ensonga eno ebeeremu kutiisibwatiisibwa, buli omu abeere free, ate okuva ku saidi zonna buli omu abeere free. Ne bano bannaffe abagezaako okugamba nti gwe tokyalinye mu Amerika, tokyalinye Bungereza, olinyalinnya ensonga bw'ebeera nga liyale ya mulamwa ngeri legitimate, ate lwaki oteekamu travel ban, visa ban, n'otandika okugamba abantu nti gwe tojja waffe, gwe tokola ki? Jo nafunye essimu okuva mu bakugu abamu security nga bambuuza oba njagala security, okitege. So okutiisibwatiisibwa kungi, naye ekyomukisa omulungi kino ekintu twagenda okukijjamu nga tumanyi nti se sacrifice, okitege. Naye nga bo balina amaanyi, balina obuyinza, balina ne sente, oteekwa kubeera thick mu kintu kyonna okukyaŋŋanga, naye ng'abamu ku ffe tuli convinced nti ekisiyaga kibi, tuteekwa kukijjawo nateeka nga kambwe. Endowooza ya democratic system bwebanga ntuufu mu Uganda bwateriiwo, abantu bawa right yabwe okwogera ku nsonga yabwe nga bo, kubanga sitwagala tuyise etteeka liri one sided, liri ku ludda lutya lumu. Ekituufu kiri nti tetusobola kweyima nti waliwo abikozesa kati, naye nga kikyamu. Nolwekyo bwe bajja ne boogera ensonga zaabwe nazo munzimejalinga. Nze ndiomu kubakkiriza nti etteeka lyandibadde lifuluma nga liyisibwa nga musinziira ku muwendo gw'abantu opinion ze baaliwaako. Ekyo tikyaganya okujja mu luluzi zaffe. Kanko ekyokulabirako mu age limit abantu 6 baawakanya, abantu 15 ne bakkiriza. Kitegeeza 6 babatwala olunaku, naye ate 15 batwala baki? So bwagamba nti n'abalina ababikkirizamu mujje mwogere lwaki mubikkirizamu munnyonnyole, kubanga mu komiti situwulira buwulizi tukubuuza ensonga zammwe oba okitegeera. Nolwekyo ekyo kijja tuyamba nabana abazungu abaleeta sente nomanye nti nabali bembadde mu promoting right yaye bagiwulire naye tetunze kino kyogedde nkiddiŋŋana. Ani yajjayo etteeka eyalijjayo amanyiddwa yayita mbalamuzi nga bakyalennyinga kolamu mu palamenti. Tuyisiza amateeka mangi agatalina kolamu ne gabeerawo, lwaki ero baalijjawo? Era nakati owulidde tubadde ku mpewo nga mulimu wa NRM yagamba mbu tukitunze bubi ate bagenda tujjako obuyambi tebiriiyo. Nolwekyo bwe bagamba nti yali kolamu, sipiika yagambye ku luno bajja kusoma linnya ku linnya tuvootinge. Kitegeeza nti wajja kubaawo kwekwasa tikolamu yekoze eki yeganye, kubanga kambabuulire mu palamenti obuzibu obusinga obunene abaka palamenti abasinga ku mateeka tebabeerawo. Ebintu ebyo byenekakasa mu palamenti okusoma mu ripooti gye babaddemu ogisoma bagisayininge, abasinga tebakikola basayininga busayininzi, ekituufu n'ekitali kituufu, n'ekyo si kyana.